Amayina gange nize Kirire Betty nga nviira Iganga ndi musomesa. Naluma nga 22 Desemba najja mu idwaliro Iganga okuzaala. Nazaala omwana mulenzi nga yali kwempene. Batugemera mu ddwaliro for 1 day. Then twaira after 1 week nga tuli ewaka omwana yalwala twairayo mu idwaliro batukoba nti dokita w'abaana wena kavule ya suspectinga nti waliwo obuzibu ku mutima yatulifaalinga e Nalufenya. Twafuna treatment kubanga yali alwaire nga yena wayero amaiso susu ne pupu kati bamwidandaba okuwiiki eyasooka nga yatulifaalinze kubona dokita mutima twamubona second week dokita olwaida yakebera yabona nga alina ebituli 3 ku mutima. Omutima guba na kyembaina nga waigulu waliwo ekituli ekisinga obuba ne wakati kyemba ya wansi ye yatulifaalinga Mulago Heart Institute. Bwe twatuuka e Mulago still they just confirmed ebituli biriku naye bo batukoba nti sibabisobola batusindika India okufuna obwidandaba kuba bo ababe Mulago batukoba nti sebakisobola kukihandolinga they handle minor issues. So twaja waliwo organization gyebasindika mu Kagoma abatulidinga to India twaja twayigiza fomu basindika information India kati ku 1st March baluwa yaviire India nga eri ku eddwaliro lyetujyamu naye dokita agenda otukolako n'esente kuba bali kwenda obukayira 5 medical nga tekuli transport okuvana upkeep kati ne passport nga nako ziraku. So nokwida wano nga nsaba obuyambi eri buli muntu yena awulira ali kumpulira ali kumbona olw'omwana nga okujja okwidandabibwa kuba nze tisobola meeting that cost. So wensabira buli muntu kinoomi angemereku olw'obulamu bw'omwana wange. Baluwa yegyenga eriku nti bamulayo nga wa myezi 6 okumukola sajjala ey'omutima kubanga batulobera okola sajjala eno eyagundi nga tebamulongoosezza mutima kubanga dokita yatukoba nti tasobola kuva mu kusirika okwo. So obuzibu bwendina bwensinga okufuna aliraati omusana n'obwire ate n'ekirala okulya kubanga amuliikiza mu kaseke muno nga nkamula amabeere nembisa mu kirawuli n'abisaamu. Main challenge gyensinze ofuna akaseke kano omutaamu ayinza okasikamu nga oba bakamutaamu ate awo benda kayaaka and that is money. N'ekirala okulira kubanga otyamu otyo emisana n'obwire ng'akaaba. So n'obwo obuzibu bwendina. So ku myezi 6 tulina okuba nga tugiire India aye currently nzira kuwaire sente. So ensabira abazakisa bonna mu nsi eno bangemereku olw'omwana wange okwidandabibwa n'okufuna obulamu obulungi. Neyanza ne Dota TV kubanga nze guno n'omulundi ogusoose twabaye twidye for review then batukoba nti twidde kweno nga tukuba omulanga eri Abannayuganda bonabona okutugemeraku okwidandaba omwana waife. Kati nkubira omulanga kibasooka okulaba nate ne baddako
center. Kubanga kati kino buli kinawuli kikontaininga 20 mils, so ndina omuwa ebintu bino bina and I have to make 85. So doctor yankoba nti as time goes on mba nongerangako kubanga abaakula. Uganda amanya gange nze Muzira Noah nva Iganga ndi musajja munabyamizannyo nnyo abasinga we basinga okuntegeerera. Nafunamu omwana wange kulwala Muzira Emmanuel ayina kati emyezi 2 yazaalibwa December 2018. Omwana ono yazaalibwa ng'alina muzungu kyayita cleft ne palate ate mala omwezi mulamba tebakizuula nti omutima guliko ebituli 3. So twali emulago ne batuwa bbaluwa ne tusindika kugenda India. Ebintu si byangu okugenda India kuba sente zibeetaaga nnyingiko ate sizirina ng'omuntu. Nsaba Abannayuganda bonna n'abannabyamizannyo bonna bannyambe banzirukirire nsobole okufuna obukadde 50 kwezo 5 nga tekuli za ntambula tekuli za kulya n'okubeerawo okutuusa obujjanjabi obuliggwayo. Kwe kusaba kwange omwana wange asobole okutereera. Kitukalubirizaamu okukola twava mu ddwaliro nti kasookedde omwana ono abeerawo ku nsi aliira mu kaseke. So okuuma akaseke ako nga mwekali si kyangu bwekabanga tekalina buzibu kalina kumalamu wiiki 2 naye wakajjiramu wonna newaba wayiseewo saawa emu ate tulina kufuna kapya balyoke tufune omuntu amanyi ebyekisawo okukazzaamu. Si kyangu tusiiba tutunula emisana n'ekiro naye nga bw'omanyako okulabirira abaana si kwangu. Akulabirizaawo newebeera sekendi emu ye n'akasikayo si lwakuba ayagala naye bwebito webiba. So kwe kusaba kwange nsaba nzirukirira nsobole okutwala omwana ono ajjanjabibwe mu India. Okukola ennyo mmanyikiddwa nnyo mu misinde naye nga ndi musomesa ate era nsomesezza bangi. Nze yafulumya Waggaluka Daniel abamumanyi omupiira abamumanyi n'abantu bangi abamu bali bweru bangi nnyo benyambyeko nakati era nkyayamba
ngezaako okubafunira sikaala ne basoma mu secondary era gye bali kati basoma. Ne kilabu yange emanyikiddwa bulungi mu athletics bagiyita Iganga Town View Athletics Club, nze kochi waayo ate era nze mwogezi wa UAF ku trials zonna zetubeera nazo. Ne mu byamasomero era abasinga batera okunsangayo nga nze njogera baddeko n'obuzibu, mbadde nafunako accident for 10 years natambulira ku miggo, so abasinga bayinza n'okwewuunya ati ndowooza si yeye naye yenze nawona. So Mukama ate nampa ekizibu eky'omwana naye manyi nti bwe baba bankwatiddeko kijja kutereera. Munnabyamizannyo ky'omukuukuuta soba nsookera ddala kukubira ddala omulanga president wange wa federation ya athletics mwami Otuchet Dominic, era ntuusa omwebaza kubanga basobola okunfunira sente za passport, era ku lwokuna olwaggwa passport twazijjayo era tuzirinayo omwana omulwadde ne maama. kati oyo yakuyamba twagala tandaba kukuyamba gwandibadde okubira omulanga gwoyitira? Nkubira ddala omulanga naddala mwami Mulindwa ye tamanyi naye manyi nti koze nange kinene okuproducinga ku products ezimu zabeera nazo ate era ziyambye eggwanga lino. Tayagadde kati omulimu saawa eno tukola ntaime bampa maternity leave ewaakunga 18 ogwokuna awo mba nzirayo okukola omwezi ogwokukya. osuubira omwana nakusobozesa okukola? Kati diiwo yangamba nti no maternity leave eyo weba eweireku ndireyo with the documents edigemagana ku mwana bampe sick leave such that nsobola okwidandaba omwana ono awone nemala endireyo omukole. Kyokka essomero linakugumiikiriza okutuusa ekiseera kyonna kyonna ng'omwana amaliriza nga mwana ateredde oba oluusi omulimu gwo naawe oyinza ogusuubira nga guyinza okuba guli mu lusuubo okuggwako? Kati district education officer naatutwala, so aba akobye nti ntwala empapula bampe sick leave, kitegeeza nti bajja kungumiikiriza ndidandaba omwana paka bw'anaawona mendireyo okukole, kubanga eziraba osobola concentratinga akola mulimu ng'ate omwana mulwaire. Iddukira omwana etaaga ng'oli muyondo ino kuba okumufidingira foodisku tikyangu okumulekera omuntu, so yenasooka okujja yansaba nti maternity we naabeeweireku dda kumpa sick leave. Maama Fiina naye era amukoowoola nnyo kuba ntera okumulaba ku TV naye engeri y'okumutuukirira nayo si nnyangu, naye nsaba bw'aba ndabye annyambe kubanga embeera gye tulimu si nnyangu. Nze ndikujjukira ndi musomesa, maama musomesa, batwetaaga okuba nga tuli ku masomero tukola, naye tosobola kugenda kusomesa abaana mu butuufu ate n'osobola okuleka owuwo ng'afa ogenda osomesa abalala. So ku mulimu baba balowooza toliiwo ng'ate oba tolina kyakola ng'omuntu. Gw'omulimu osuubira gunaasigalawo mu kaseera komaze nga tokola? Era byonna byakusabira Mukama kuba simanyi kinaddirira, naye wakiri omulimu ngufiirwa naye nga situnulidde mwana wange kufa nga ndaba.